iwe oli Namawojjola omumuluka gwe Namawojjola kiki ekituuseewo eyo? Aneyanziza nnyo SPD ne Jennifer Fulufiga, a very good morning. Mumuluka gwe Namawojjola mu byalo omuli Bwefulumya East, Bwefulumya West n'ebitundu ebirala ne Buligobe bali mu kiseera kino bali mu kusatira olw'ebbula ly'amazzi okweyongera. Wano wenyimiridde ndi ku Namawojjola East. Wano waliwo bowa eriwo naye nga ekozesebwa ebyalo bibiri okuli Namawojjola East ne Walusubi, era okusinziira ku ssentebe owa LC oba ssentebe wa LC ey'okubiri Charles Lwanga antegeezezza nti bowa eno gy'olengera teggalawo ekola 24/7 kubanga weggalirawo abantu bagenda kubeera mu buzibu obw'amazzi obw'amaanyi. Omuntu yenna ayagala ekidomola ky'amazzi okukimutuusiza ewaka kiri wakati wa siringi 5 ku 600, ate oyo azimba bakimutuusisa ku siringi 1,000. Anti ne ssentebe ng'agenda kutunnyonnyola obuzibu bw'amazzi buno buvuddewa, ate nga bw'otunuulira wano tuli kumpi ne kali akatale akamanyiddwa ennyo ak'e Namawojjola nga bakozesa nnyo amazzi. Bakikola batya? Obuzibu buli ludda wa? Balina abakulembeze babayambyeko batya okulaba nga bafuna amazzi? Ssentebe oli live ku program Omusunsuuzi, buuza ku batulaba n'abatuwuliriza otubuulire ku buzibu buno bwe muyina mu muluka gwammwe guno ogwa Namawojjola. Webale nnyo ssebo abatulaba mwenna ku Soul TV. Nsanyuse okubeera ku TV yaffe Nganzi. Erinnya eryange nze Lwanga Charles, nze chairman w'omuluka guno. Kitulese wano ensonga y'amazzi, ebbula ly'amazzi mu kitundu kyaffe. Ebbula ly'amazzi lireetedde abantu baffe bangi, okusookera ddala abaana baffe abato ava ku ssomero ewaka tewali mazzi, ng'alina omuzadde omutuma okukima amazzi, ne batuuka okukeerewa ne bava ku bbowa oba ku nzizi zaffe wakati w'essaawa 2 n'essaawa 3, ng'ekyabaddera okukeerewa nti amazzi tulina matono nga bowers ng'enzizi. Wensabira olwaleero nga Uganda yaffe ekula, mulimu ebintu ebirina okutandikirako. Awo nsabira gavumenti ku nsonga eno nti batuyambe, oba bakama baffe abatusingako batuyambe. Omanyi bagamba nti abantu tebaagala nsi yaabwe, naye tebaagala nsi yaabwe, mmwe abatukulembera mwagala ensi yammwe, kubanga gavumenti erina ebyuma ebisima nayikondo. Tulaajanye ebbanga ddene mu byalo bino 3, nze ebbanga kumpi kali myaka 5 nsaba bowers. Ebyuma gye biri ebisima bowa, naye tetufunangako wadde n'okuddibwamu. Mbagereza olwaleero nti omuntu azimba ku Namawojjola ng'azimba eri waggulu mu kisoga, ekidomolo kiri wa nusu 1,000 ku nusu 7. Tebereza omuntu azimbisa olunaku ebidomolo bimeka? Yes, chairman, tubulireko bw'obeera ebbula ly'amazzi n'obumenyi bw'amateeka bweyongera n'obutabanguko mu maka, nga ggwe ssentebe emisango gino ogifunyeeko nga givudde ku buzibu bw'abakyala okulwa ku luzzi, abaana okulwa ku luzzi, embeera eyo eryete? Kituufu omusango gwo nagufunako naye gwansesa. Yalina mukazi yali avunaana bbaawe olw'okuba akozesezza amazzi ge. Emisango egimu gikusesa era natuula wansi ne ndowooza ne ngamba ki ekyo olina okukolebwa, ng'omukazi aga nti wakozesezza amazzi gange. Musango ogwo gwankaluubiriza nnyo era baamalirizanga bafumba baawukanye. Naye nga nzizeeyo ku nsonga eyo, nsaba bwe kikwatako mu ggwanga lyonna, si wano Namawojjola. Ekyeya we kijja kireeta ebizibu bingi, kireeta obutabanguko mu maka. Abaana osanga omwana n'alimba muzadde we nti agenze ku luzzi, n'akomawo ssaawa 3 za kiro. Olumu nabuuza omuzadde, nasanga omwana ku bbowa, n'agamba maama we nti nva ku luzzi essaawa 3, omwana essaawa 3. Era n'abazadde nsaba tugoberere abaana, tokkiriza mwana ku ssaawa 3 za kiro ng'agenze ku luzzi, wadde twetaaga amazzi. Naye ate waliwo ekizibu kye tusobola okufuna ekina ekisinga n'ekyo eky'amazzi. Wensabira gavumenti eno bwaba nga waliwo obusobozi babuleete mu bantu, n'ekyo ekintu ekitono eky'amazzi tukimale eggwanga lyaffe
tuleme lijjewo tweyanzizza tweyanzike okay oyo tujja kumwongera okuba